Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV nze adde Wilberforce Kinyumyanja, and of course njagadde okuwa amawulire agali mu kutambula wano ku mu ggwanga lyattu Uganda. Wonna wesinzidde ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora. Thank you so much oluvannyuma okubeera ng'olaba amawulire aga Diana Namulinde. Amawulire gano nabadde neesonyiwa okugakolako naye waliwo poliisi byekakasizza bye njagadde nkuwe because bwe biba biva ku poliisi kitegeeza biri official era tebirimu kubuusibwabuusibwa. Amawulire gano gakakasizza ani omutemu gwe basuubira okubeera nti nno yabadde mu kutemula kw'omuwala ono. Omuwala ono abadde tiktoker era ng'abadde so influential, agobererwa abantu ab'enjawulo nga yeeyitanga abangi bamanyi nga Diana Skies. Amawulire ago tugalina so ng'ate n'okuziika kwe kugenda mu maaso sayidi z'ewakiso. Information yonna tugirina mu video yaffe ey'olunaku olwaleero. Nze adde Wilberforce Kinyumyanja. Ngenda kuza omwezi 3 twamusanga mu kkubo ng'alina ebintu. Poliisi yali ekola patrol, yasanga omukuumi ono ng'alina ensawo ng'erimu ebintu by'abakyala, so ne wabeerawo ebibuuzo bingi bye twali twetaaga omubuuza. Okay, of course, oli ku Focus TV amawulire gekugambye nti Diana Namulinde ono yakasibwa okufa okuttibwa so ng'ate bagamba nti waliwo n'ensimu ezaamukubirwa before nga tannaba kufa. Poliisi evuddeyo ne statement ekakasa bino bye twogerako na biki ebibadde n'oluvuvumo olubadde lugenda mu maaso ku mitimbagano ku social media wamu n'emitimbagano egy'enjawulo. Tufuna story ebbiri, ewamu emu ya poliisi ng'evaayo ekola statement yaayo eri official, so ng'ate ey'okubiri Namawulire abadde ku terefayina nga annyonnyola biki ebibadde behind okuttibwa kw'omuwala ono. Njagala olugoberere kigambo ku kigambo tube nga tumanya story eno byonna gyetambule n'egyeggwera ey'omukyala we ey'omuwala ono gwe bayita Diana Skies. Kino nno kituwa ekyokuyiga oba toli awo bye tuyinza okuba nga tumanya mu story ye ne mu bulamu bwe. Tuva ku Focus TV katuzanye video. Poliisi kyemanyiiko ku nfa y'omukyala Namulinde Diana si bingi nnyo bye tumanyiiko okuggyako ebyo bye twakalabako n'amaaso, naye ng'okunoonyereza kulina gye tukuli mu kututwala era bwe tunaaba tumanyi ebisingako ku bino bye ngenda obbategeeza tujja bba bwe tunaaba tubitegedde nja bba mbategeeza. Ettemu lino liteebereza okuba nti nno lyaliwo ekiro ekya nnaku z'omwezi nga 3 omwezi guno 2026 era nga okubitegeerako nti nno omukyalo ono ateebereza okuba nti nno yafudde zabadde ennaku z'omwezi 4 ku ssaawa 11 ez'akawungeezi ez'olweggulo. Embeera eno yabadde mu kitundu kye bayita kwata zooni mu Kyanja Ward mu Kawempe Division wano mu Kampala, era nga yabadde ku apartment ze bayita David's apartment. Ku bitono nnyo byenyinza okunyumyako nti waliwo omukuumi gwe bayita Webisa Marvin ng'ono abadde akuma ku gundi eyo apartments ezo, era ng'omukyalo ono abadde asula ku flo ey'okuna. Omukuumi ono ng'ennaku z'omwezi 3 twamusanga mu kkubo ng'alina ebintu. Poliisi yali ekola patrol, yasanga omukuumi ono ng'alina ensawo ng'erimu ebintu by'abakyala, so ne wabeerawo ebibuuzo bingi bye twali twetaaga omubuuza ne tumukwata era ne tuggulawo omusango ku Webisa Marvin. So bwe twamuggulako omusango ne tumuteekaawo era ekyatujje enviiri ku mutwe kwe kufuna abantu abamumanyi abamanyi omukyalo ono okujja ku poliisi ne bategeeza nti basanze nnyumba ya munnaabwe enzigule nga waliwo embeera etategeerekeka. Kwe kujja nga poliisi twetegereze era olwabadde okuyingira mu kisenge mwasula tusangamu omubiri gwe nga yafudde dda. Abazaade z'akawungeezi ne gutwalibwa mu ggwanika emulaga. Abakugu ebyo bajja bba bongera otulambika obulungi ki ekiyinza obba nga kyamuleetedde okufa, naye ku bye twalabyeko n'amaaso ateebereza okuba nti no yatugiddwa. Tusobodde okukola statement zonna ezeetaagisa ne tufuna
n'obujulizi obwetaagisa okutuyambako mu kunoonyereza. Muliraga ennaku gali nti omukyalo ono yattiddwa. Abadde abeera wano Kyanja mu apartment emu, naye poliisi jjo bwe bazibidde ng'etugamba nti yayitiddwa ku lunaku olwokusatu. Yes, olwokusatu mu maka ge yagenza okusanga nga yafudde, ate nga yatandise dda n'okunoonyereza ku kiki ekyamusse, ani yamusse, naye ku lwokusatu bwe bwazibira nga batuga nti bakutteyo doreda abantu babiri, bakutte doreda abantu babiri abateeberezebwa okubaako ne kye bamanyi ku nsonga eno. Omuwala ono yafudde atya, ni yamusse, kiki ekyamussizza. Ndaba a lot of conspiracy theories ku mikutu egy'enjawulo. Buli muntu ayogera kiki, you know this, you know that, you know that, but I think bintu biringa bibiri. Ekisooka, bannayuganda tulina okuba a little bit sensitive eri abantu naddala nga bali mu kaseera k'okusomoozebwa. Omuntu bw'afa si kintu kyangu nnyo eri abasigaddewo, kuba kungu bwenfa nze mbeera ŋŋenzi, naye kati abaana bange, mukyala wange, bazadde bange, mikwano gyange betubeera tulumya. So ndowooza twalibadde a little bit cautious ku biki ebiva mu kamwa kaffe. Tubeebaza mwenna mukuŋŋaanya omungi okujja okutuziikirako muganda waffe. Era nsaba bagumya nga naffe wetugumya kubanga waali era nga yajoyinize bamalayika b'omu ggulu. Ekitiibwa kiddire Mukama. Mukama ye musumba waffe, seetaagenda angamiza muganira ly'omuco. Atwala ku mubulika w'amateefu. All right. Sorry. Yakusabayo wano. It's okay. Byonna obiwulidde. Omukyala abadde abeera mu apartment emu side z'Ekyanja, era wagamba nti waliwo yamukubira essimu. Bino tubeereko ne security alert wano gye tulina okufuna. Ekisookera ddala, woba obeere wantu okolagana otya n'emiriranwa gyo oba baneighbours bo, because at the end of the day kikuyambako okumanya biki ebigenda maaso mu bulamu bwo. Secondly, obulamu bwo bukwata otya. Woba obadde nga mu bulamu bwo nga ggwe maybe tokolagana banno oba okola mu nkola yo nga bw'oyagala ebintu byo, oluusi kiyinza okuteetera olabbo mu matigga, abantu batamanya na kumanya kikigenda mu maaso. So rest in peace Diana Namulinde, rest in peace Diana Namulinde. Katusabe bazadde bo, ab'enganda, mikwano gyo, abakugoberera bonna Mukama abagumye. Tuyinza kuba tusukka wano bali mu mirundi okuva gye twatandikidde mpaka wano. Story yaffe eyo gye tusobodde okuba nga tukuwa. Nze Ade Obafozi Nyanja for now. Bye bye. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okuba ebifaananyi ku mikolo, gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza, oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba, ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi